bugumu ne tugamba nti ba staff abakola ku airport oba abasavinga ba customers ba passengers nga batambula baleme kubeera n'amasimu gaabwe kuba kyazuulibwa nti bwe babeera n'amasimu tebayisa ba customer bulungi boogera nabo naye ng'ate bali ku ssimu era ekyo General wajja kyongerako ekikoleddwawo. Nedda maama nga temunnabajjako masimu gaabwe musooke mu ba uniform okutali nsawo oba musooke mujja ensawo ku uniform zaabwe kubanga ensawo ezo mwe bateeka ssente ze babbye ku bannayuganda abakozesa ekisaawo ekyo. Buli mukozi ali ku airport okwo yali badde alina uniform oba aweebwa uniform etaliiko nsawo. Musawo omulwadde ono gwe nakuleetedde wa pressure leka kumukuba mpiso ya waalusa. Ensonga gye tusinga okwemulugunyako nga bannayuganda abakozesa ekisaawo ekyo yakuba nti tukooye okubbibwa ssente ezitali mu mateeka. Bannayuganda bannange obadde okimanyi nti buli wa traffic ali enguzi ku luguudo wabaawo mukama gwawako pasenti. Buli wa traffic ali enguzi ku luguudo OC station aba alinako omugabo gwe. Kaakati nakimanyirawo nti wateekeddwa okuba nga bano abakozi b'oku airport Entebbe balina gwe babipootingira. Ne ŋŋamba kamunoonyerezeeko wuuno mumufunye. Omukyalo oyo gwe mulaba mu kifaananyi amannya ye Diana Bashaba ng'era Muganda wa Janat Kataha amuddirako ddala abeera mu mulamu wa Museveni. Mulamu wa Museveni ono buli nguzi eriibwa ku airport okwo alinako pasenti ye era abaana balipootinga wuwe. Nkiddamu mulamu wa Museveni ono Muganda wa Janat Kataha buli nguzi eriibwa ku airport alinako pasenti ye era abaana balipootinga wuwe. Diana Bashaba asulawo Mwankurait ebwebajja era yakulira VIP lodge Entebbe naye tebakkuta. Eggwanga libalabiridde, eggwanga libooze, eggwanga terina kye litabawadde naye n'akatono kano ate ke bafunira mu kutunyigiriza bawulira bakaagala. Naye nange ne mbabuuza mwe Uganda mwali mugiwadde kinga yo Uganda ebawadde bingi nnyo. Mwe temutuuse okukkutako mugambe nti atulidde bye tulidde. Kakati kyekiseera tuddize ku Uganda oba ku bannayuganda. Bwe tuba tetuddize ku Uganda oba ku bannayuganda kale katuviire Uganda oba bannayuganda tudde ewaffe buli kimu tukibawadde. Ebimu mubinyakudde. Owange tubaggireyo emitima gyaffe tugibawe mumanye nti tuweddeyo tukamizza. Diana Bashaba Muganda wa Janat Kataha munnange eno Uganda si ya nnyoko si ya jjajjaawo tubakooye okutukama. Naffe kyekiseera nga bannayuganda tulabika tukamizza. Osobola n'okukubira mukulu wo Kataha n'omugamba wano kigaanyi mpaku zino bwezi ne bwezi mpaku zino bwezi naye era ne bwakuwa olabanga era ositi olina okufunayo esookunyigiriza. Bannayuganda basajja mmwe ne bakazi mmwe Uganda teribeerabira. Omanyi omuntu akolidde ekirungi oyinza omumujjukira ekitono naye omuntu akoze ekibi wallahi famire ya Museveni Uganda teribeerabira wallahi mutukamudde. Nze Yekolera Itongwa nyenze.